wakati mukubanga tugenda kutunulira ebintu ebiwulira ko ddala olunaku olwaleero nsaba okkirize munywanyi wange. Of course mu Uganda amawulire mwegali tugenda kubanga tugakulambululira, ojja kubanga ogafuna bulambalamba, tujja kubanga twolekera eri mu ddwaniro gwanga limanyiddwa nga lya Ukraine, naye tumale okubanga twetegereza embeera abweyongedde okubanga mukwano gwange esajjukamuuko, so nti awo wonna tujja kubanga tukutabazaayo otegeere ebintu entambula lwakiri sofa bwe bikyagenze maaso n'okubanga bifaananamuko gye butuukidde mukwana amakyago olunaku olwaleero. Naye nga byonna tugenda kusooka tubeeko amawulire ge tulaba wano, tugenda kusooka tubeeko amawulire lwakiri ge tulaba wano okuvaako mu bitundu by'edduniya. Ggwanga lya Afghanistan ojjukira bulungi eggwanga lya Afghanistan lyavuga nnyo myaka gya 2001 awo yali zahama njereere okuva 2001 okutuuka olunaku olwaleero Afghanistan ebadde tennaba kubanga bwetyo mukwano gwange etereera. Anti lwali lutalo nga basajja ab'eggwanga lya Amerika balumbye okusigukula Osama bin Laden, okusigukula obukulembeze obw'Abataliban. Kati Amerika bw'atyo n'alyoka akikola nga takiwadde ndowooza yakubiri, n'agamba katulumbe ekijja kijje. Oluvannyuma lw'okusigukula abasajja Abataliban ebyagoberera bbanga lya myaka 20, Amerika nesigala nga mu ggwanga lino mweri ogezaako okulaba nti munnange ekuuma emirembe. Yo nga bwe yakiyita neegamba katugezeeko kutebenkeza eggwanga lya Afghanistan, yadde nga ebbanga lye baamala mu ggwanga lino baalimala akugamba nga battabusi bantu ba bulijjo. Buli kaseera very sorry investigations zigenda kukolebwa gwate munnange okusindika emizinga ne gitirimbula abantu abadde ku mbaga. Abantu bali mu kkubo batwala mayiti kuziika ne babakuba bom ne bagamba nti ebadde mistake, naye investigation zitandise. Ezo na investigations fanana nga reporters ze Uganda okufuna reporter wanene waffe mu Uganda akiyinza okutwalira akaseera reporter ekwata ku kitabantu gwagibanja ate gwofuuka omulabe w'eggwanga obanjirira obanja biki busimanye ya Kigondo alipota kumfa ya Kageza, alipota kumfa ya Sekakirya, ebyo ebyo so tugenda kubanga byonna mu kwantu bitunulwa wakiri amakyago olunaku olwaleero. Naye nga gye tuba tutandikira mu Afghanistan ekibadde kintwalayo alwakiri kyakukutuusaako amawulire breaking news gwate okugamba nti bukedde nga abantu 208 ezifumba ewaabwe zivunikiddwa. Ggwanga lya Afghanistan kiba kikulaga nga embeera mukwano gwange tewoomesa nnakabululu. Abantu 208 naye gwe muwendo gwenkugamba gwa 208 njagala okimanye nti gwe muwendo sofa ogukyaka tutegeezebwa, naye nga kyolina okumanya ku ddakiika eno wetwogolera guyinza n'okubanga guli mu 3+ olw'ensonga assaawa zibadde 2 kitundu awo nga batulipootingira abantu babadde 150 abadde bakafa. Zigenzo okubanga zisemberedde okona saawa nnya zetwogerera nga batugamba batuuse mu 208. Kitegeeza ku ddakiika eno wuulira kino akisoboka okubanga omwendo guli mu 3+ kubanga yo embeera bwetyo Mukama Katonda bw'agirese. Musisi abadde w'amaanyi, musisi w'amaanyi bw'atyo nno mukwano gwange yaguyugumiza eggwanga erya Afghanistan nga bukya olunaku olwaleero, era bw'atyo Mukama Katonda n'abeera nga mukwano gwange bw'abageredde. Ebimu ku bifaananyi sofa bye tufuna ebivaako munda mu ggwanga erya Afghanistan oyinza okugamba nti byennyamiza. Olaba ebifaananyi ebyennyamiza bakulaga kugamba abantu bannansi b'eggwanga erya Afghanistan nga embeera gye balimu obuyinike bwe balimu, abantu olengera emirambo mu binnya, naye ne weebuuza nti babadde baziika bataddeyo bateeke kwagamba olwa musisi bw'atuuka okubanga anyenya ekitundu kyonna atondawo embeera ettaka ne lyabuluza. Kati bagenda okumaliriza nga abantu abadde mu maka gaabwe nga amaka gayiseemu nga n'abantu olengera bulengezi eri mu kinnya yeggwanga lya Afghanistan. Era batugamba Pakha province bagita Pakha province eri ku boda n'eggwanga erya siwala nnyo n'eggwanga erya Pakistan, era kati eno embeera gye nkugamba bagigabanyeeko. Ababiri bano bagigabanyeeko abannaffe mukwana ab'eggwanga erya Afghanistan n'ab'eggwanga erya Pakistan. Naye guno omuwendo gwenkugamba gwaba abali mu Afghanistan. Kati mu ggwanga lya Pakistan ate tunaba kubanga tufuna omuwendo ogwenkomeredde oguyinza okubanga gwoleka abantu mukwano gwange ye batyo nno abaluguzeemu obulamu mu mbeera bwotyo nga bw'ogitegedde lwakiri bwefaanana mu kiseera kino kyennyini. So nti embeera bwetu sofa bwekyali, embeera bwetu bwekyali munda mu ggwanga erya Afghanistan, naye nga kimanye nti buli kaseera abasajja bakyagezaako okuyiikuula
zikola chopa ziri mu bbanga zigezaako kubanga zikola nkulinkosa zinoonyereza okulaba awali zahama ennene bagende balabe nga bayinza okutaasataasaako emmotoka enzimya moto nazo nkugambye ziri ku mulimu ogw'amaanyi gw'otulabanga kale embeera kyenkunyiza okugamba nti nzito nnyo batubulidde mu kiro ekya keso olunaku olwaleero ekitundu ekimanyiddwa nga ekya hosti kati tuvudde paktika tuze mu kitundu ekya hosti kino kyesudde mawuzi 27 bakatugambe kilometers 44 kuva mu kibuga abatubuliddeko nti omusisi abadde muzito nnyo mu disitulikiti zibadde nga 4 tugenza okumaliza okusira ku mwogezi wa gavumenti Bilal Karimi akasiza n'agamba nti we urge all aid agencies to send teams to the area immediately to prevent further catastrophe mutuyambe musindika abaddukirize basobole okubanga bayambako ekitali ekyo embeera emaze okubanga bo ebakyankalanyeko ebintu bifaanana okubanga mukwano gwange bizibuwadde nnyo kale nno embeera mukwano gwange gwakyatugubirira amakyago olunaku olwaleero asofa bwetyo yo mukwano gwange bwekyafaanana bwetyo embeera mukwano gwange bwekyafaanana tewoomesa nakabululu gwanga lya Afghanistan embeera bwetyo bweri nkugambye nti abantu 208 ntegeeza 280 ezifumbibwa bwe nga zivuunikiddwa bw'oba kugamba musisi nga ayitidde ku magnitude ya bitundu 6 plus oyo omanya nti abeera wa bulabe nnyo aba wa bulabe nakugamba nti eno mu Uganda tufuna musisi naye nga ayitidde ku magnitude ebitundu nga kimu 1.2 oyo gw'owulira n'abamu ne bagamba nze nga saamuwulidde ndowooza nabadde neebase nnyo musisi bw'atuuka ku magnitude ya bitundu nga 4 oyo buli omu oteekeddwa okubanga bw'oti omuwulira era asuula n'amayumba naye bw'atuuka mu bitundu 5 oyo aba agenda nakutuuka okubanga ayasayasa amakubo musisi bw'atuuka mu bitundu 6 ng'ono gwe batugambye nti Richter scale ebadde ku 6.1 batugamba oyo ate ye aba deadly nnyo kale nno bwekityo bwe kize mu ggwanga lya Afghanistan naye ndyoka nkulabira omuwendo gwonna abantu nga mukwano gwange batokomose naye tebinnaggwa kubanga nga bwe nkugambye nti yadde tukyabala abantu 208 Mukama Katonda bageredde nga baluguzeemu obulamu naye okusinziira ku ekyo ekirabikako ku ddakiika eno batugamba ensasage naddala Maserengeta eno ekyali nzibu kubanga n'ebitundu ebimu kyewandiisa abadduukirize babadde tebannabana kubanga batuukayo kati ng'abantu abali ku masimu be bagezaako okugabana ku bifaananyi ne vidiyo ezooleka ki ekiri ku ground nga bakulaga obulamu obugenza abantu ekyaddala bafudde abantu ekyaddala mukwano gwange bafudde bajja kugamba munda mu ggwanga lya Afghanistan lwakiri bwe tubala emyaka 10 egiyise mabega bakabala abantu 7 be bafiiriddwa abantu 7 mu bbanga lya myaka 10 bano bonna nga bafiiridde mu njega ya musisi Mukama Katonda gwageredde mukwano gwange mu ggwanga eryo so kati kyekyo ebirala bingi tujja kwongera okubanga mukwano gwange tubyetegereza n'okubirondoolera ddala okusobola okubanga twetegereza wajje kiggweredde nkugambye bakugamba 208 naye kiriziganya nange nti kati omuwendo guli mu 3 plus kubanga buli ddakiika baziikula emirambo ogwo guba muwendo kwegamba ogw'ekiseera obuseera naye nga gye biggwera tusanzeyo abantu 17 naye nga ate tebakyassa kitegeeza birabafuuse emirambo kati embeera bwetyo bweri erigowe na mukwano gwaffe atugoberera munnange nkyeya leero kati ebisinga ku ebitugenda kubanga nabyo tubyetegereza era nga bwe nina okutwalako mu ddwaniro ggwanga lya Afghanistan ggwanga lya Ukraine naye osobola okubanga bwotyo mukwano gwange okubanga tuwuliza ewa mwami Kibalama atugamba nti tebinnaggwa mwami Kibalama agamba tebinnaggwa omanya ayogera ajjegerera si lwakuba nti si bulemu naye kugamba n'emyaka gyejo mwami Kibalama agamba ekibiina kye ekya National Unity Platform bwatyo nno bwatugambye atugambye Kibalama enkyukakyuka zakoleddwa zatonga era tezigenda kudda mabega bwobukeredde no munnanga makyago olunaku olwaleero okimanyi bulungi nti kati bwogenda mu bitundu ebyekabowa gye bataddewo ofiisi Kibalama yatugambye nti ofiisi z'ekibiina kya NUP twazikyusizza twaziggyeyo ekamuukya ne tuzireeta luddawa ne tuzireeta ekabowa eno Uganda ewooma ofiisi za NUP gwabadde anoonye ekitebe kya NUP bakijjedde ekamuukya kati kiri luddawa kabowa kakati bw'oba onoonya Mr. Badman n'ogamba kogende ekabowa gye batutewo ofiisi ojja kubanga oziguddemu yakyaliyo ekamuukya naye omugagga agamba gwe bayita Kibalama Kibalama akugamba nti eri twasenguseeyo naye bw'otuukayo gwe kugamba buli kimu ojja kisanga nga gye kiri
naye nti ebyaddala office tezikyaliyo era ne sitampu bw'oba onoonya kiwandiiko kya NUP gwe n'ogenda eri Ssenyonyi n'akukonerako sitampu obaani abaka tugambe Secretary General Bongoya n'akukonerako sitampu bw'okuba kugula kibanja bajja kugamba nti wagula mpewo n'olwekyo n'ekyo ekiwandiiko manya nti olina kiwandiiko naye kya mpewo era yonna gy'onookitwala bajja kubuuza okijje ludda wa ng'ogamba nti nkijje Kamwokya Kibalama abasekeredde wabula akakiiko ak'ebyokulonda katubuulidde akakiiko ak'ebyokulonda mukwano gwange katubuulidde batunyonyodde okusinziira ku mawulire gano agafulumiziddwa mwami Bukenya Omugezi atugambye nti kituufu twafuna ebbaluwa okuva eri bannaffe aba NUP ekiwayi kya Kibalama ebbaluwa gye baatuwandikira yali eyoleka nga bwe baali bakyusizza obukulembeze omanyi ekyo bwe kiba nti akakiiko ak'ebyokulonda mmwe aba political party yonna bwe mubaamu enkyukakyuka zonna ze mukoze oba mwagala kukyusa party simbo oba mwagala kukyusa slogani mwagala kukyusa bukulembeze buli nkyukakyuka yonna gye mukola muyina okubanga munuwa notice bannaffe ab'akakiiko k'ebyokulonda nabo basobole okubanga baadijustinga ebiwandiiko bye balina n'ebirala kati bakibalama bwe baakola enteekateeka zaabwe ne bagamba tukyuseemuko ku bukulembeze obw'ekibiina ekya NUP batugamba nti conference yatuula ey'aba delegates era oluvannyuma ne balonda be baalonda oluvannyuma list ne bagitwalira akakiiko k'ebyokulonda bwe bagitwalira akakiiko k'ebyokulonda kitegeeza olwaleero nga Bakibalama olunaku olwajjo baakowodde abantu mwenna nti bw'obanga owulira olina ekifo kyonna kye weegwanyiza kati oba kyabwa kansala oyagala kiikirira abakyala ku kyalo oyagala mu by elections etugendamu ekifo kyonna oba kyabwa MP jangu ku woofiisi ludda wa wali eri ekabowa abasajja bakutegeere bakubuulira ekyokukola kati akakiiko ak'ebyokulonda kowe kayingiriddemu ne kagamba nti ebyaddala tetunnaba kubanga tukakasa enkyukakyuka ezo bagamba ab'akakiiko k'ebyokulonda ebbaluwa fayini baatuwandiikira ba Nkonge Kibalama bwamala okubanga batuwandiikira tekitegeeza nti buli kimu tukikyusizaawo tuba twetaaga naffe okuverifayinga 1 tulina okusooka okukola okunoonyereza nti delegates conference yatuula mu mateeka abaatuula be ba members abatuufu abaali balina okutuula ebyo kasita babizuula byonna nga byali mu mateeka waba tewali kyonna kigenda kubazza mabega kitegeeza nti akakiiko ak'ebyokulonda kalina kukansa bukansa nkyukakyuka mu National Unity Platform nga bagamba nti oke bakyusiza n'ekitebe kyabwe tebakyali Kamwokya kati wali Kabowa kaakati kankubuulira ebizze okusinziira ku kiwandiiko lwakiri kye nnina wano ekikakasa mukwano gwange ensonga zino batubuulidde batya njagala owulirize bulungi kakiiko kagamba ak'ebyokulonda yadde Bakibalama baatuwandiikira naye tetubaddangamu so bwe tuba nga tetubaddangamu kitegeeza tebalina kubaako kyonna kye bateeka mu nkola nga tetunnaba kubanga tukakasa bino bye baakyusizzaamu akati Mwami Bukenya agamba nti okukyusa obukulembeze bw'ekibiina ky'obufuzi bagoberera etteeka erya Political Parties Act nene Kibalama agamba etteeka eryo twaligoberedde nnyo ekiwayi kino mukwano gwange ekya NUP ekulemberwamu kati Kibalama we baatudde ejjo ly'abalamu ne bakyusa obukulembeze abantu baba badde ebifo ne Kyagulanyi naye balina ekisa Kyagulanyi nti bamulese ebbali Kyagulanyi balabye waasobola Kibalama balabye kyasobola ne bagamba nti ffe twamukwasa obukulembeze nga tulowooza alimu embavu ezinaatuyambako okugamba okusitiyalinga change gye twagala okufuna mu Uganda naye twamaze okwidentifyinga obusobozi bwa Kyagulanyi we buli era tulowooza bw'anaabanga akkiriza woofiisi eyo tuli bakakafu nti Kyagulanyi woofiisi eyo agenda kubanga agikakkalabya bulungi kakati Kibalama kati ye ssenkaggale wa NUP ekyo kyolina okumanya kitegeeza nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ekifo kyabaddemu nga president wa NUP kimuvudde mu myaganya gy'engalo takyali bagamba tuleese omusajja alina vibe envuumuulo y'omusajja gwe bayita Nkonge agenda okuteeka NUP to another level ono Kyagulanyi atuzabuza mabega Nkonge agamba ekibiina agenda kukiwa level mujja Juli agenda kiwa vibe va ku Kyagulanyi atwebasa bwebasa era bamala okubanga batunuulidde ekyo ne balyoka bagamba nti Ssenyonyi naye alabika takyasobola ndowooza emirimu gino egy'obubaka bwa paalamenti gimuyinza obuzito kye tugenda okukola katuleete ndowooza Gideon Tugume
azanye bulungi paati eyo ey'obwogezi bw'ekibiina kino ekya NUP. Ssenyonyi bamusudde ebbali, tasobola talina vibe. Kakati ne tugenda ku Lubongoya. Kati Lubongoya bagenze okulaba nga mbutuufu alabika asobola, akyayinimuko ku mbavu, naye olw'ensonga ezitali zimu kibulamu ne bagamba katuleetaawo Simbwa Kagombe Paulo yajja okubanga azanya paati eyo. Ne mwami Kyagulanyi Ssentamu bagambye nti engeri gyakyalimu kwegamba yavunaanyiza ku nsonga z'ebweru w'eggwanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mr. Badman the Gladiator, kati yavunaanyiza ku nsonga z'ebweru w'eggwanga. Eyo paati tugimulekedde eya diaspora atuconnectinga bulungi ku mawa. Ashhadu an la ilaha illallah. Nkonge Kibalama ye musajja nno w'ebyafaayo saagadde omwerabire nti kasookedde ekibiina kino ekya National Platform kigenda maaso n'okubanga kitongozebwa. Abasajja bakibalema ne bakola endagaano ne Bakyagulanyi, nagamba tukkiriza obukulembeze giranga otambuza, naye nga naffe gye tuli mu background twebuuzibweko ABCD n'ebirala bingi. Gwokimanyi nti mwami Kibalama yakabanja ekibiina kino enfunda za mirundi nga 7. Bwabera bamuwaddeyo kasente ne kaggwa ng'atandika. Bobi Wine yeeyisizza bulungi omukubira essimu takwata, kati tweddiza obuvunaanyizibwa bw'ekibiina kyaffe nga mulerembukayo omwezi gumu awo nga musirikamu, ndowooza nga bamuwayo akakadde kasakaggwawo ng'akomawo okusira ku mateeka agaffe ag'ekibiina. Mwami Kyagulanyi yagagiraagira dda, n'olwekyo mwami Kyagulanyi atuddiza ekibiina kyaffe nga mulerembuka. Juzi twamalira mu kkooti, era bwe twamalira mu kkooti mwami Kibalama n'atugamba nti ekyamazima bye ebigambo bino nange byenjogedde ate ebadde byange naye baabinteekamu mbyogere mu njogera efaananaku bwetyo ko Kyagulanyi basi ebya Uganda tubitegeera, tuddemu tukolagane bulungi. Kaakati wuuyo azze envuumuulo, leero si bigambo bingi wabula action. Ekitebe akikyusizza tekikyali kamwokya, gwayagala NUP ojja gisanga kabowa. Takomye ku ekyo, awadde ebiragiro. Abakulembeze mwenna nga muli ku kaadi eya NUP, oli kansala, oli mubaka wa parliament, tubawadde omukisa mutandike kati okuyiika ku kitebe kyammwe kabowa, mutweyanjulire Lukenge Mahadi Nambole ogamba otya? Muhindo Hassan ndabira bali ebundi bujjo. Kibalama agambye mwe ababaka ba parliament, mwe ba meya, mwe baani bw'obanga oli ku kaadi ya NUP ng'oli member wa NUP mu bukulembeze bwo mutandike okujja ku kitebe kabowa, mutweyanjulire tubategeere tubabulire kiddako. Kati okubamu akafaananyi nga Ssenyonyi alina okusunda olubudo balaba mmotoka eweta zoom ng'etuuse ku kitebe wali eri ekabowa. Kama bange nange nzize nsaba muntegeere.